Because never baba bazalibwa mwami ono. Therefore bana abakyala aberimbika mu bifaananyi byambu simanyi tulwanirira abakyala. Ng'ate muliwo ko pressing abaana baffe betu. Abasajja bangi abazadde mu bakazi ne babasuulira abaana ne baba rights zaabwe, rights to education, rights to simply because abakyala bana abatudde mu maka balemereddwa okukikkiriza n'okuaccepting nti omusajja bwazaala abaana ebweru tekitegeeza nti alina okwawukana n'abaana be buli kuba musayibwe. Kyenjagala otegeere nti tulina n'abaana baataazaala wabweru, abaana b'omukazi omugenzi wa 29 mama wa BTC, mama wa Innocent. Ekyokubiri kyenjagala mutegeere mu nsonga eno era kyenjagala ku mulundi guno abantu berekkirira ddala ku baami. Olwaleero bw'okeera ku makya n'ondaga nti siina buvunaanyizibwa kuba siina maanyi ku maali yange. Ng'olwaleero omwana oli mu kugezaako okunnwanyisa emaali yange egende. Njagala kutegeeza bannayuganda n'okuva lwe mu kitegeere nti waliwo tribes ezimu okusa ku mwami Kamaali akunnyonnyola nti ewaabwe abafumbira beesiga nnyo abakazi era teweebuza lwaki omukazi ajja atya ku kyapa bw'amala okulwala muzeeyi Kamaali omulundi ogwasooka afunamu kafiya ng'alaba wayinza okukoonagana omukazi eyali mu maka ng'alinamu kolera transfer list amuteeke ku kyapa sigamba nti babikola bino wabula akyogera era n'emyaka we batransferingira omukyalo n'abeereko weegiri era ne wali babipresenti zakulaze nti weebiri kitegeeza kabonero akenkula nti waliwo ekyapa kimother title ekyono omusajja ennyini then wabawo ne kino kwe bamuteeka kyetwagatukiriziganye nti kale omusajja baba ayinza oba yakolamu kensobi abasajja ffenna tuzikola naye ku mulundi guno tugamba kale kkiriza mugabane sheya nga ye bwakugambye kwata nagambako nti emaali yonna njitwala akukkiriziganya kuba naliwo mu meeting yasooka nga waliwo kanyaji yali amuwa eyebusega ng'alina n'amaka gamuwa kakati kkiriza otwaleko ku kaline yagambye nti buli mwezi asooka kuva millions 3 ku millions 4 kkiriza otwaleko ekyo naye atwaleko kino n'abaana abalala babagabire ekyokubiri waliwo abaana abakyasoma kati gobokera machano la bembere eriwongo olwayo byonna bigenze mikono gy'omukyala abaana bano singa mwami Kamaali afira bagenda kula oli kabikola bwaba akyali mulamu nga itatu omukyala ali mu maka yeisati watyanga vude ukyekyo kyekituzayo wali kye nasoso bagamba nti ennaku zino fe abazadde abalabira ewala ebintu tubigaba tukyali balamu naddala kati bw'olaba mwami Kamaali already amaze okulaba embeera bweri atunulira abaana be bali be yazala n'agamba abaana bano bwe mbaleka mu matigga gano bagenda kubeerawo batya. Therefore ekyo kyokka kimumala okukyusa mind n'agamba you know what kangabe ebintu bino nga nkyategeera busimbalaala ekijja kijje. Kakati omukyalo ono kyalina okukkiriza nti yajja mu maka nga galimu abaana aleme okuopressinga omwami ono mbadde nempuliriza nga bagamba mbu abaana b'omukyala baclaiminga nti mwami Kamaali ne condition gyalimu mbu yabatokyalinga mwami Kamaali ne bwe tumulaba n'embeera gyalimu abaana bagamba mbu taata waabwe abasikeyaringa bamutya n'omutya. Can you imagine that? Naye ng'ate ffenna tuzze tulaba abaana bano okuva ebintu bino gye bitandikidde tuzze tubalaba nga be bajja balumbagana taata waabwe bamuyisa ng'ekyonziira ku birungi by'abakoledde sincerely. That kind of disrespect nakyo bannange ekintu kibi nnyo and it's a curse. You torturing your own parent akubeereddewo akusomeseza koze buli kimu ne bw'aba takusomeseza naye ng'alina ekitono ky'akoledde tosaana muyisanga bye tulaba kati mwami Kamaali. Ekirala perspective kati ya ssente tudde ku business side of it. Bw'abanga Kamaali yakeera n'akola emaali ye basajja mmwe mwenna mukimanyi teri muntu ayagala kulaba akoze maali alwadde mu situation nga gyalimo ng'ate ku maali yo kwennyini kwe bakunyigiririza. Basajja bameka abali willing okwate maali yabwe bagisarendaringe mu mikono gy'abakazi fa obulamu bwabwe bufuuke togge. Therefore nze ndowooza ono mwami abadde na so patient mwami Kamaali agezezaako twala embeera eno ebit ng'omuntu ayagala okutabaganya famire ye kubeera tuwulidde nti azze nga atuula mu meeting ez'enjawulo n'abantu ab'enjawulo naye era tebafunye ki bwenkanya. Mpozi ekirala era kye tusaba ng'omulamuzi bw'abuuzizza lwaki bano ababiri tuwulira balina abaana bano lwaki tebali mu kooti era lwaki ku baana bano tekuliko beeyimiririra mukyalo oyo yayina kyalabye because tulabyeko muganda wa Kamaali omwami omulamu nga yali ku luddo muganda wa Kamaali blood brother oba kakati ebyo ebya blood sinza bitegera sibakolangako DNA naye ye introducinze nga mulamu wa mukyala meaning muganda wa Kamaali. Kakati ffe twagala because like it or not omuzadde yasooka okowninga obuyinza ku properties bw'aba yazikola but the second beneficiary mu properties ezo baba baana
tusaba abaana ba Kamali yonna gye muli nga mukaaga mwenna mujje mu kooti oba olyawo kinawo omulamuzi okusalawo okulu Valentine's Love Fete. Tulumbye Freedom City mu kibuga wakati. Tulumbye Freedom City. Nga 14 February Valentine y'omwaka guno. Valentine's Love Fete. Egenda kubera ku Freedom City wano ku Entebbe Road. 14 February ku Valentine kwa nyini. David Lutalo bwakuba. Eno wini nwaji bwa sandala baya. Valentine's Love Fete. Tulina misomo gy'abasenga ne bakoja. Oyagala ni asinga okutadirira ensonga. Senga nantume koja Kevin Muwomya. Oli wa koja Chimbo wao basinga midda. Bonna mu Valentine's Love Fete. Valentine's Love Fete. Okuyingira kyabiri David Lutalo na Winnie Nwaji batwabuluzemu wakati. Duwagidwa Pepsi. Thirsty for more. Victoria University. Jama Sabuni Ayoza. Chigamba Financial Point. Newman's Ababu Pachi. Bukede TV. Skypins Tours and Travel. Right now abakola ku byentambula. Na 15 Bukede Fama. Embu Tikizi.